okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe owa 3ABN, njagala okubuuzaako enkyende eya leero. Njagala okwebaza kubanga okeera buli nkya mu program ensulo ey'enkya. Njagala okwebaza kubanga weerekereza otulo n'ojja tubeeko bye tuyiga. Njagala okwebaza n'abo abatugoberera ku mukutu ogwa YouTube. Amannya agange nze Mbabazi Joy okuva mu The Divine Melodies Choir Wakiso Namusera. Njagala okwebaza olw'okubanga okyekuumidde ku eno n'ojja bulijjo buli nkya ne tubaako bye tuyiga olw'okugassa obulamu bwaffe obw'omwoyo. Nga tunagenda mu ky'okuyiga ekyenkya eno eya leero, ekyenkya neya leero, nzikiriza owulirize obubaka obuli mu luyimba oluli ku nnamba 7 nga tweteekateeka olw'ekiseera ekyokusaba. Together
Ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti embwa zirina emyoyo. Embwa zirina emyoyo. Katusabe. Taata waffe omulungi, twagala okwebaza kubanga osiimye ne leero tubeeko bye tuyiga. Jangu nno otuyigirize, obeere omuyigiriza omukulu, tuyambe okutegeera ebyo by'oyigiriza awamu n'okubiteeka mu nkola kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ekyokuyiga eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti embwa zirina emyoyo. Ekitabo leero kye tutambuliddemu lubereberye essuula ey'omwenda, olunyiriri olw'omwenda okutuusa ku lw'ekkumi. Wagamba bwe wati: nange laba nywezezza endagaano yange nammwe era n'ezzadde lyammwe erinaddangawo, era na buli kiramu ekiri awamu nammwe, ennyonyi, ente na buli nsolo ey'ensi awamu nammwe, byonna ebiva mu lyato, buli nsolo ey'ensi. Nsaba owulirize era oggyemu ekyokuyiga mu mboozi eno. Omwana ng'abuuza, weewaawo yali muyizi, nti embwa zirinayo emyoyo? Tunaamaliriza weewaawo nga naawe weebuuza ekibuuzo kye kimu naye ne ansa ng'ogifunye. Agamba nti nzijjukira olunaku lumu mu musomo ogukwata ku ddiini ogwateekebwa ku lw'okusaba kwa Nnaabakyala Sophia owa Spain, ekitongole kya Thought and Contemporary Science Foundation twagabanya ebirowoozo ku ndowooza ya Bayibuli ekwata ku mubiri, emmeeme n'omwoyo. Omuntu talina mwoyo oguyinza okweyawula oba okuva mu mubiri. Omubiri nga gufudde, wabula omuntu gwe mwoyo. Nsaba tubikule mu Bayibuli zaffe, tusome mu lubereberye essuula 2 olunyolo olw'omusanvu. Wagamba nti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu ey'ensi n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu. Omuntu n'afuuka omukka omulamu. Bassebo ne bannyabo, okwawukanako akatono ku nsolo, newankubadde nti ffenna tulina omubiri ogufa, ffenna tufa, n'ensolo nga bwe zifa naffe bwe tuyinza okufa, naye twawukanako ku nsolo nti Katonda ffe yatubumba era tuli ba muwendo mu maaso ge. Twanunulibwa, naye ensolo yayogera bwogezi ne zibaawo. Agamba nti
omwoyo mu buli muntu omulamu bwe bulamu obwa buli muntu ssekinnoomu. Kye kigambo ekirala ekitegeeza omuntu era kye kinnyonnyola. Gamba omubiri n'omwoyo, omuntu omulamba, omwoyo n'obulamu, amakulu ge gamu. Nga byombi bwe bibulawo, nga byombi bibulawo mu kufa. Oboolyawo abamu okubuzaabuzibwa olw'endowooza eno empya nga bateebereza nti omwoyo kintu kikulu ekituula mu muntu mu ngeri ey'enjawulo. N'abakyala kwe kumbuuza nti embwa zirina emyoyo? Simanyi ggwe bwe wandiyanukudde, naye nayanukulirawo mangu. Agamba nti yayanukulirawo mangu. Kituufu, embwa zirina emyoyo, wabula omwoyo gw'embwa. Ekigambo ky'Olwebbulaniya ekyavvuunulwa omwoyo kiri nefesh, ekitegeeza obulamu mu bujjuvu. Eno y'entegeera ey'ekikyuse eky'endagaano enkadde era n'eddiini y'Ekiyudaaya gye kiwa ekigambo kino. Bayibuli okukakasa ebya nefesh, naffe kye tukakasa ku bulamu, naffe kye tukakasa ku bulamu, kye tukakasa ku bulamu bwennyini obuliko entandikwa n'ekkomo, nti tusobola okubufiirwa oba okubuwonya, nti buzzibwawo oba bukoma. Nsaba obikule nange mu Isaaya essula eya 53. Isaaya essula ya 53. Isaaya essula ya 53. Olunyiriri olw'12. Kyendiva mugabira omugabo wamu n'abakulu, era aligerekera omunyago wamu n'ab'amaanyi, kubanga yafuka obulamu bwe okutuusa okufa, n'abalirwa wamu n'abaasobe. Naye yettika ekibi ky'abangi era yawolereza abaasobya. Omuntu n'ebisolo myoyo gya njawulo nnyo, tegirina we gikwataganira. Mu kyawandiikibwa kyaffe olwaleero, Katonda agamba Nuuwa okuteekawo endagaano awamu naye era n'ennyumba ye, era na buli kiramu ekiri awamu naye. Ebikyusa ebisinga bivvuunula ekigambo kino nga ebiramu, naye ekigambo eky'Olwebbulaniya ku myoyo kiri nefesh. Era olw'okubanga bino byali bitonde ebiramu ebyayingira mu lyato, n'ensolo nazo
myoyo. Basebo ne bannyabo, okwawukanako n'ensolo, tulina obulamu bwaffe bwa muwendo mungi okusinga obw'ensolo. Bwe kiba nga Katonda yakkakkana n'abumba omuntu mu nfuufu y'ensi, mpaka ng'ayonoonye ne yejjeereza nze omubi atasaana okuyita mu mwana we Yesu Kristo, era ng'ekiruubirirwa kya byonna bulamu butaggwaawo. Basebo ne bannyabo, omuntu wa njawulo mu maaso ga Katonda, olw'ensonga oba Katonda yennyini yafa nze nga mmaze okugwa, gwe ng'omaze okugwa okuyita mu jjajjaffe Adamu ne Kaawa nga bamaze okwonoona, wadde Mukama yejjusa n'ebigambo bye yayogera nti ne yejjusa lwaki yakola omuntu. Olw'ekyo ekyali kituuseewo n'embeera ey'akazigizigi yali etuuseewo, naye olw'okuba nti Katonda kwagala, Katonda waffe teyakoma okwo. Bwe yalaba ng'olyo lw'omuntu lusaanyiziddwawo mu ngeri efaananako bw'etyo, okuyita mu Lusifa, ng'okwogerezeganya ne Katonda olutindo tuluggyeewo, tulumenye okuyita mu kwonoona, Katonda waffe tekimuluma nnyo kubanga yatonda omuntu ng'amwagala. Era okuva ku lubereberye ng'amwagaliza obulamu obulungi, naye olw'okuba omuntu yeegunjiza ebyo Katonda by'ataamutuma, okuyita mu bulimba Lusifa, mu mulimba Lusifa ng'akema jjajjaffe Adamu ne Kaawa, Katonda waffe teyasanyuka. Naye olw'okuba nti Katonda yasala amagezi gonna nga mu Isaaya bw'agambye nti yafuka obulamu bwe okutuusa ku kufa, n'abalirwa wamu n'abaasobye, naye ne yettikka ekibi eky'abangi era yawolereza abaasobye. Basebo ne bannyabo, Katonda yakola kyonna ekisoboka okulaba ng'azza olulyo lw'omuntu okuyita mu Yesu Kristo. Olutindo lwaluggiddwawo nga Katonda munyiivu olw'ebyo ebyali bigenda mu maaso, ebyali bimaze okubaawo, nga yejjusa lwaki yakola omuntu afaananako bw'atyo, nga yejjusa lwaki yabumba omuntu, naye olw'okwagala kwe yalina eri omuntu yeerekereza byonna okuyita mu mwana we Yesu, n'asiima agatte olutindo lwali luggiddwawo lwe twali tumenye. Era njala okwebaza Katonda nti singa tekyali ekyo twandibaddewa, kubanga enkolagana yaffe ne Katonda yali emaze okumenyebwawo okuyita mu kwonoona okwa jjajjaffe. Naye Yesu Kristo bwe yajja ne tufuna
omuwolereza waffe era nga ye Yesu Kristo. Ngezaako okulaga nti omuntu wanjawulo mu maaso ga Katonda okwawukanako n'ensolo. Agamba nti leero jjukira nti olina ebbanja ku bulamu eri Yesu. Osobola okusalawo okubukozesa obulungi obulamu bwo, gamba ng'okumuwa ekitiibwa n'okugulumiza Kitaffe ali mu ggulu. Kubanga bw'olowooza ku ebyo bye yakola era n'olowooza ku muntu kyeki, omuntu nzaani mu maaso ga Katonda, ogenda okkizuula ng'oli wanjawulo. Mukwano gwange, ng'olina kukkakkana na kuwuliriza kiki Omwoyo ky'ayinza okugamba. Oli wa ddembe okusalawo obulamu bwo okubutwala nga bw'oyagala, si nsonga. Naye Katonda akulabula era akutegeeza kino nti obulamu bwo bwa muwendo gy'ali. Bwe kiba nga obulamu bwaffe nze naawe bwagulibwa na muwendo, bwagulibwa na musaayi, ffe gye tutaali ne twagalibwa, nga tetunnayagala ffe ne twagalibwa. Nsaba nze naawe tulowooze ku mukwano ogwo ogwali Katonda gwe yayolesa ku musaalaba ng'afiirira nze naawe, naffe tubeere n'ebbanja eryo ery'okuteeka ebbanja ery'okukozesa obulamu bwaffe mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Katonda anakuwala singa obulamu bwo obuteeka mu matigga. Gamba agamba nti omubiri gwaffe ye yeekaalu y'entukuvu, teekamu ebitamiiza, ebiriibwa, ebitaliibwa, ebitali birongoofu. N'ebiringa ebyo Mukama kimuluma nnyo kubanga obulamu bwo yabugula na muwendo. Oba oli awo gwe ky'otaategeera, naye bw'okisoma n'okifumiitirizaako olaba ng'osaanidde okuwa Katonda ekifo ekisooka. Bassebo ne bannyabo, nsaba tuganye obulamu bwaffe tubuweeyo eri Yesu abukozese ye nga bw'asiima, kubanga ku bwaffe tetuyinza. Bwe kiba nga yatwawula eri ensolo, twandibadde tulinga nsolo nga tufa ng'ensolo bwe zifa, naye nga tetusuubira bulamu obwo obw'olubeerera. Naye olw'okuba tuli mu kkowe eryo, nze naawe tusaanye twebaze Katonda kubanga yatuddiramu ffe abaali okufa okw'olubeerera. Essaawa zino bw'ofa owummula buwummuzi singa oba ofudde, ofiiridde mu Mukama waffe. Eryo ly'essuubi abooluganda lye tulina era atukubiriza tuleme kunakuwala ng'abatalina ssuubi. Bassebo ne bannyabo, nsaba ebigambo ebyo bikole amakulu mu bulamu bwaffe. Buli omu abirowoozeeko weewaawo obulamu bwa buli ssekinnoomu
abutwale ng'ekyomuwendo mu maaso ga Katonda. Nsaba enkyene eya leero Omwoyo Omutukuvu akolere mu ffe. Kwe kusaba kwange enkyene eya leero owooluganda ogezeeko obulamu bwo kubuwaayo eri Yesu Kristo. Katusabe. Obadde mulungi gye tuli bw'otuyigiriza akaseera kano. Tulina essanyu n'okwesiima kubanga otubikkulira buli nkya ebyawandiikibwa ebitukuvu. Ne tuli banafu mu myoyo. Omwoyo gwagala naye omubiri munafu. Kkiriza nno Mukama otusembuze wakati mu by'okuyiga bino tubeeko kye twetwaliramu. Tumanye nti obulamu bwaffe bwa muwendo mu maaso. Tumanye nti newankubadde tufa ng'ensolo nazo bwe zifa, naye ffe tulina ekyenkizo nti tetufa ne tufiira ddala. Weewaawo tuwummula nga tusuubira obulamu obutaggwaawo. Mukama eno ekyo kituyigirize twale obulamu bwaffe ng'ekyomuwendo era tetubujaajaame. Tukulembere mu byonna ebigenda okukolebwa olwaleero. Tuwe omukisa abalina amabanja abasasulire, abalina endwadde ez'omubiri weewaawo n'ez'omwoyo Mukama gwe musawo, abalina bye balowooza okukola yimirira wamu nabo. Decision ya buli muntu mu byagenda okukola Mukama beera wamu naye. Mu by'omwoyo tusalawo bubi. Kkiriza oyimirire wamu naffe nga tusalawo okusalawo kwaffe kuleme kutuzikiriza. Naye tuganye Omwoyo Omutukuvu omuluŋŋamya ayigiriza ajjukiza ayongere okubeera wamu naffe. Tubeere nno mu lunaku lwonna otuwulize n'ekisa kyo mu byonna kubanga ensi gye tulimu yo egenda etuuka ku nkomerero yaayo. Tuwulire nno Mukama kubanga tusabye nga tukkiriza nti tuwuliddwa, ne bye tutasabye obimanyi. Otwongereko ng'ekisa kyo n'okwagala kwo bwe biri ku lw'obulungi bw'Omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.